Amaje gamini nga toyinza kufuluma mu barracks ng'olina emmundu ng'ogifulumya otya? Emmundu ogifulumya otya? Okay, amawulire ge tulina essaawa eno era nga getukedde nako, ebibiina 5 bimaze okusala eddiiro bano beegasse ku NRM. Mulimu DF eyampuuga, mulimu UPC Akena, mulimu Jema Asumani basalirwa, mulimu FDC uliriza, mulimu omusajja amanyidwa nga Nobert Mao DP. Kakati no ebibiina 5 kikakasiddwa. Ampuliriza olunaku olwalero ebusoga eyiganga omukyala amanyidwa nga Rebecca alitwala Kadaga ono agenda kwaniza President Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo. President agenda uliriza ensonga ogitegeere, nze nkutte gwe tosagasagana, ngenda kubeera nga mbikwa mukwano gwange. Ampuliriza kakati nno waliwo okutya akalulu ka 2026 ketwolekedde, waliwo okusirisa abantu. Nsirisa ya kika kyegenda okubeerawo nga abantu babasirisa. Uliriza bulungi, kimaze okubeera nga kikakasibwa nti NUP kye kibiina ampuliriza ekivuganya mwami Museveni ebyaddala. Ebigambo bino byogeddwa nti Museveni ateekateeka okuwaayo obuyinza eri bannayuganda, wabula ono agenda kutula n'ebibiina 5 byokka. Biri byenkumenyedde mu ntandikwa: Mau, DP, DF, FDC, Jema, kakati UPC byebyo. N'obubiina bino obulala bwe yaggulawo bonna agenda buyita bateesateesa okuwaayo obuyinza, batidde akalulu 2026. Kakati nno NUP bagambye waakiri okutta abantu. Uliriza nga sinabakwera nga neyongera video soko jimpere like nzija. Amaje gamini nga toyinza kufuluma mu barracks ng'olina emmundu ng'ogifulumya otya? Emmundu an automatic killing machine ogifulumya otya? Era ojja gifulumya ng'ogenda ku guard duty, ojja gisayininga n'amasaso gasayininge. Olwo twalinanga G3 olaba bannakenya bano emmundu ze bakyalina. Amin teyabba ku ssente, yatundanga masanga nga getuyigga. We sharpshooters. Buli kibinja ky'amagye batubuulidde nti kirina engeri gye kyali kyawukanamu ku kinnaakyo. Kyova owulira ku parade nga bagamba salute the colors. You salute the colors. Ng'ojja kusanga Mubende yellow, Moroto red, Mbalala blue, Jinja green, Chifalu green ne kachi ka black wakati. N'okutuusa kati enkambi z'amagye Amin ze yazimba zikyaliwo nga n'ezimu zikozesebwa amagye agaliwo kati. Kasirye Gwanga ajjukira enkambi eyitibwanga Kifaalu, emu ku ezo Amin ze yawa amannya agatiisa n'ekigendererwa eky'abantu ba bulijjo okutya abajaasi be n'okubawa ekitiibwa. Omanyi wabanga olunaku kati nga bw'olaba 20 January nga tujja okuva Arua, naye nga Kifaalu bw'eyingira ekibuga kyonna kimanya nti Kifaalu ekoze eki eyingidde, nga tuli proud. Naye G3 yali emundu yaffe. Tubuuzizza bannamagye bano batubuulire ku ngeri y'okukuzibwa gye kwalingamu mu kiseera ekyo. Promoting abantu nga bali uneducated, n'abawa balaba meja abakapiteni naye nga talina kyamanyi. Kati ffe abali bamanyi okuzanya n'ebyuma ate nga ffe bawansi. Okuyimirizaawo ejje ate ng'omanyi nti kw'oyimiridde kyetaaga obuvujjirizi obuwera. Tutegeezeddwa nti ng'oggyeko Amin okutunda amasanga agaggyibwanga ku njovu okuva mu South Sudan, waliwo n'abakulembeze b'amawanga bamuvujjiriranga ebyokulwanyisa n'ensimbi, nga muno mwe muli abagenzi Muammar Gaddafi owa Libya ne Saddam Hussein owa Iraq. Ffe twayigganga njovu Southern Sudan, ejuula Southern Sudan eyo gye nakulira. Nkulamusizzaako ali ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda. Nze AK Master, nkusaba video soko jimpere like, mukwano gwange esobola okubeera nga eduka ko speed eya yiri. Mbasaba nnyo okumpa like mikwano gyange, information eberenga etalaga ensi yonna, olwo buli muntu aberenga amanya ebigambo nga bino bituba tukedde okubeera nga twogeramu n'okubeera nga tuwayawayaamu. Kati njaga tusumulule ensonga, ampuliriza tuzitegeere bulungi nnyo okuva ebule ne bweya. Nkugambye nze ntudde era nze nkutte nga bulijjo
eke master ku mukutu gwo ogw'enkyukakyuka. Wuliriza ebigambo ampuliriza. Olunaku olwaliro lwakutaano kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa okuva olunaku olw'eggulo nti omukyala Rebecca alitwala Kadaga ono nga y'omu ku baasulwa mu seeke eri eya NRM. Kaakati nno ebigambo bingi ne byogerwa era nga mbyasinga okubeera nga byogerwa ebyawulirwa ennyo mwalimu okugaba ssente, mwalimu okuwaayo enguzi okulaba ng'omukyala ono bamukuba mpaka ku ttaka wadde nga yali akoze nnyo okusinziira ku bigambo bye ng'akoledde NRM ono baamukuba mpaka ku ttaka. Kaakati nno ono olunaku olwaliro kimaze okubeera nga kikakasibwa, wabula amawulire agasoose okubeera nga gafuluma galaze nti ono yayise Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu abeerewo naye ku mukolo guno. Jjukira nti mwami Kyagulanyi yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti ono ssengaawe Rebecca alitwala Kadaga era n'amugamba nti tukwanirizza nnyo mu National Unity Platform, gy'oli tebakwagala, gy'oli tebakulabawo, gy'oli tebakulabamu ka buntu, sala busazi ddiiro odde mu NUP. Ebigambo bino omukyala teyabinyegako, teyabiddamu, wabula wabaddewo enteeseganya nga bwe nkunyonyodde wakati we ne mwami Museveni era ng'ono yamusuubiza ogufu ogunene ennyo mbu n'okusinga ekyo kye yali akayanira. Kati wulira ebigambo amawulire agavayo galaga nti bannabyabufuzi ate ku mukolo guno bangi bagobeddwa. Jjukira nti ono wa NRM naye ate bangi abali munda mu kibiina kya NRM ono baatakwatagana nabo, nga kitegeeza tebajja kubeera ku mukolo guno olw'okuba mbu bayinza okuyisawo ebyabwe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, amawulire agafulumya olunaku olw'eggulo gamaze okubeera nga gakakasibwa. Waliwo enteesaganya mbu ez'okuwaayo obuyinza mu ddembe, wabula ng'enteesaganya zino ziri munda mu bisenge, teziri wabweru, teziri mu kisaawe ng'abasinga bwe mbadde mu kisuubira. Mwawulira mwami Kyagulanyi ng'agamba tetuyinza kutuula wansi tetuteesa n'omuntu awamba abantu baffe, atta abantu baffe, atutulugunya, aggala amasomero gaffe, n'abeera nga buli kimu ye bw'akola bw'ayagala, ky'ayagala kyakola, tetuyinza kuteesa naye okuggyako nga waliwo ebyo bituukiddwako okuteesa naye. Kaakati nno bingi ebyogeddwa ku nsonga eno ey'okukyusa obuyinza mu ddembe era ng'abantu baagala transition eno ebeerewo mu lwatu, tulabe obuyinza nga buve wa Museveni nga buddewo omuntu omulala ng'ate si wa famire ya mwami Museveni, ng'ate si wa lulyo lwa mwami Museveni, ng'ate si mutabani wa mwami Museveni, wabula omuntu oyo nga munnayuganda oyo asobola okubeera nga akulembera eggwanga Uganda. Kakati nno waliwo ebigambo ebimaze okubeera nga bifuluma era amawulire gano ga munda nnyo era nga amawulire gano gakakasizza. Waliwo entuula ez'enjawulo ezizze nga zituula mu bifo eby'enjawulo ku ddeeti ez'enjawulo nga bano bateesa ku ki, lwaki babadde batuula. Sooka okole bw'oti ate tuveeyo nkomewo. Twagala kutunnyonnyola, twagala Kimono Kyagulanyi, ono ye waffe Kyagulanyi, mumuleka tufuge Kyagulanyi, ono ye waffe Bobi Bobi, katuyimbe Bobi Bobi, Presidenti Bobi Bobi, buli omu Bobi Bobi, nga Nelson Mandela, Bobi ye mukulembeze, yatulumirirwa, yatukulembera, nene waffe mu ghetto, ajja natubongako. twagala 2026 olino Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu ambuleera gy'ogenda okutiikinga. Kati wuliriza ebigambo, njagala butereevu nnyo, saagala kulwawo okudda mu doyidoyi, njagala ntuukire ku nsonga, tudde ku mulamwa ogwatuleese olunaku olwaliro. Gye buvuddeko omusajja ono Norbert Mao bwe yali alondebwa ku bwa minisita obwa ssemateeka n'essiga eddamuzi, jjukira nti ono yavaayo n'akakasa ensi n'agamba kyagenda okusookerako, era ono yagamba nti bengenda okusooka okulwana be bantu abasibe bonna abali kudda oluvuganya gavumenti nga bali mu kkomera. Kyengenda okusooka okulwanako kwe kujjayo abasibe bano bonna n'okukakasa tewali bantu balala bonna abaddamu okusibibwa. Kati wuliriza, ono kigambibwa mbu yalwana nnyo okulaba ng'akozesa mpuuga
basobole okubeera nga bajja ba Alan Sewanyana naye nga bano baali bagala enteeseganya zibeere Mwami Kyagulanyi ono kye yagaana. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi yakutegeeza n'agamba nti n'okutuula mu iPod abantu bano baagala nnyo ekifaananyi kye balage international community nti Mwami Kyagulanyi ne Mwami Museveni bateesa batula ku mmeeza emu ne bakkaanya. Wabula Mwami Kyagulanyi yagamba kino kikafuuwe tali kikola tayinza kukikola okuggyako ng'abantu bonna abaasibwa bayimbuddwa awatali kakwakulizo konna kubanga bano baakwatibwa tewali musango. Kati minisita ono owa Ssemateeka ne Siga Eddamuzi nga ye pulezidenti owa DP era ng'ono yayitawo ku mudumu gwa mmundu mu kibiina kino okubeera pulezidenti era ng'ono okumulonda kwatwalibwa mbalala eri gy'otegedde ewa Mwami Museveni era emmundu yaliyo omuggo gwanyooka ono nga bamuzzaako ku kifuba wadde ng'abantu baali bangi bagamba ono twamuko okubeera pulezidenti waffe wa DP tetukyayagala kafuuwe genda twakoowa naye ye abasajja baalwana ne balaba nga bamukomyewo. Kakati nno ono abotodde ebyama n'akakasa nti nze mundaba wano Mpuuga mumulabaawo aba FDC mubalabaawo Jema mubalabaawo kakati ne UPC mubalabaawo ffe tuli ekitole kimu tuli omuntu omu ne NRM era tuli big buloko. Bigambo bya Nobert Mao minisita wa Ssemateeka na Siga Eddamuzi. Jjukira gye buvuddeko Museveni yavaayo n'ategeeza DP tesobola kubeerawo ewatali Museveni. Kaakati nno Nobert Mao avuddeyo n'akakasiza ebigambo bino wabula kansooke nkuzzeko ebusoga katono nnyo. Rebecca ayitwala Kadaga tuve mu nsonga ze tukomewo. Soga abatali bamu bali mu keetereekerero ka ntujjo egenda okukulisa amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca alitwala Kadaga akalulu k'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM SEC akawangulwa sipiika Anita Among. Abantu b'e Busoga balikola enteekateeka ey'okwaniriza mukaire waffe Rebecca alitwala Kadaga. Akulira abateekateeka entujjo eno egenda okubeera ku Busoga Square mu kibuga Jinja. Omubaka wa Buzaaya Mugabi Muzaale atubuulidde nti enteekateeka zigendera ddala mu maaso nga tewali kigenda kubataataaganya. Tewa anaava ku City Square agolole ewaffe Kamuli. Kamuli tusuubiramu edda kubaamu ku stopovers edinaasoboka okusingira nga Buwenge n'awandi. So nolwekyo Kamuli tudda kuba ewaife municipality era tukujja kuwaya n'abantu bona aye nga kyetwenda okubakakasa nti ali kujja kuwayako n'abantu be era abakobereko olugendo bwe lubaire okuva lwe yatandika okusaba obwa seeke. Muzaale agamba nti entujjo eno egendereddwamu era okwongera okugumya omwana waabwe Kadaga nti ebyaliwo bibaawo era biggwa. Okwongera okumugumya nti yaire byaliwo ayeguma. So nolwekyo nenda kubakoba nti kiriwo omutima mulungi. Bw'abuuziddwa oba bafunye olukusa okuva mu poliisi agambye gwe bategekedde entujjo ensonga yazitereeza dda era tebasuubira poliisi wadde okubasongamu olunwe. Weekitiibwa Rebecca mukwano gwa Kayindo Tafiire so yamaze omutegezaako ate nga ni minisita wa poliisi oba internal affairs. So nolwekyo ndowooza nti poliisi mbaire olwaleero ndikwogera ku ne RPC yandaga nti she's aware of what is going on. So nolwekyo ndowooza tigaida kuba buzibu and it's a peaceful welcome. Muzaale wabula alabudde abaagala okukozesa omukolo guno nti tebagenda kukkirizibwa. Tyandi enzeba nabyabufuzi bandi omuli aba opposition okulowooza nti guno mukisa gwaiwe. Ife tukuwerukaminga maama ife ate era tulikwenda kubakakasa nti akaali mu kibiina ky'NRM. Akalulu k'omumyuka wa ssentebe wa NRM owokubiri Anita Among mwe yameggera Kadaga kaaleka abantu ba Busoga abamu banyiivu ebitagambika nga bagamba nti omuntu waabwe teyayisibwa bulungi ate ng'ebirungi byakoledde ekibiina kye bikira ku bugulu bw'eggongolo. Waliwo n'olugambo olubungeesebwa nti eriyo n'abakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti abayitiddwa ku ntujjo eno egenda okubeerawo ku Lwokutaano luno. Jamila Mulindwa Nwaha, NBS Amasengeje. Kale nno abadde asuubira okulaba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu e Busoga oyinza obutamulaba. Olw'abasajja bano okuvayo ne bategeeza tebaagala bannabyabufuzi nti kubanga bannabyabufuzi bagenda kuyisaawo ebyabwe. Ekyokubiri omukyalo no Rebecca ayitwala Kadaga akyali wa NRM. Tosuubira mukolo gwa NRM
kulabako muntu nga pulezidenti waffe owa National Unity Platform, kubanga platform eno ejje bagenda okubeerako aba NRM kizibu nnyo okubeera nga bagenda kusabirako obululu bwa NRM ate ne Mwami Kyagulanyi ajje naye asabireko obululu obwa National Unity Platform. Kaakati nno bw'otamulabayo teweebuuza, bw'otamulabayo teweewuunya. Wadde ono yayita Kadaga n'amugamba jangu otwegatteko. Kadaga teyavaamu mwasi yadde n'akamu n'akatono naguno gwaka. Kaakati nno amawulire gazze googerwa nti ono yandirabikirako ku mukolo gwa Kadaga mbu kubanga Kadaga yanyiiga. Naye nkutegeezeza wabaddewo enjogerezeganya wakati wa Kadaga ne Mwami Museveni. Biki ebyavaamu tujja kubitegeera. Katulinde Rebecca ayitwala Kadaga kiki kyagenda okutegeeza ensi olunaku olwaleero. Kaakati okuzzayo ku kinyusi ekyammawu ono minisita wa Ssemateeka ne Siga Eddamuzi mu gavumenti eno eya Mwami Museveni yavuddeyo n'ategeeza ensi nti ffe tukolagana ffenna, wabula uliriza wano, wabula abannaffe bali abalala abagamba mbu agende abo balina obusagwa. Tugenda kulwana butassamuka butassamwoyo okulaba ng'abo, uliriza wano, nga abo tebakwata buyinza bwa ggwanga Uganda. Okategedde nakukolera akatambi ne nkugamba waliwo endagaano ezaakolebwa wakati wa Mwami Museveni n'abantu bano ababadde beyita aba opposition, naye ng'amazima gennyini tebabadde ba opposition, babadde ba NRM munda, naye nga kungulu bambala engoye ez'enjawulo okugezaako okubuzaabuza munnayuganda tubeere nga tubatambulirako olwo Mwami Museveni babeere nga bamukuumira mu buyinza. Kaakati nno waliwo okutya, waliwo okujugumira, waliwo okkankana nga Mwami Museveni bamulaba ayebye. Kizibu nnyo okubeera nga bo direct beerondamu omuntu amusikire direct ng'ava mu nju eno eya Mwami Museveni. Kati wulira, jjukira bano bakoze ebyobugagga bingi mu Uganda n'ebweru waabyo. Banaabikuuma batya ng'ono avuddewo, banaabikwata batya ng'ono avuddewo. Kati ensonga ezo wuliriza. Breaking news. Emabegakaawo nakolera video ne nkugamba nti Museveni yatusinga okubeera mu situlago. Leero mpulidde ebigambo bya Mawu nenseka n'okuseka nenfuna ne kapiro ne nesigama. Video eyo bagiripotinga ku TikTok ne bagijjayo, naye ku Facebook gyeri nagikola ku osajjo. Ne mbagamba nti Museveni olutalo lwayina kwe kulaba nga system yesigalawo ng'etambula. Lwaki? Nti system wesigalawo nga yemu bebe egenda ba protectinga n'ebyo bye babbye byonna. Oba okategedde? Era Museveni afuba okulaba nga atuuza mu ntebe omuntu asobola okukuuma interests ze n'okusigala nga batambuza za agenda zaabwe. Ompulira? Wenkakasiriza nti bano abasajja babeera ku vidiyo zaffe nga balaba. Nobati Mawu avuddeyo olunaku lwaleero n'akugamba bali mu kuteeseganya ebibiina bitano omuli NRM, omuli DA, FDC, DP n'ebibiina ebirala awo byonna ng'oggyeko NUP. Lwaki? Nti NUP politics gwe bazannya bo tebamutegeera era bali mu kuteesa kutema ntotto ngeri ki gye bagenda okukyusaamu obuyinza mu ngeri eri peaceful. Oba mpulira? Nagamba Museveni yatusinga obeera ku pressure gwe ng'owakana. Nenkugamba nti Museveni obunkenke bwaliko tebumanyi bwa mwana gwali mu nkyukakyuka. Ekyo kikubuulira babyewulikamu bakeddiza. Kati banoonya engeri gye basobola okukyusaamu obuyinza nga biri ku sayidi yaabwe ekitasoboka. Lwaki? Nagamba mu eyo vidiyo mwennyini nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwo omulyango Museveni gwayinza oyisaamu ebigendererwa bye ne bituukirira yaguggalawo n'ebisumuluzo n'abimira. Owulira? Yensonga lwaki bino byonna bye bapulaninga taliimu. Lwaki? Yagaana okuteesa nabo, yagaana. Osegedde? Era mu abasiiba bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera Museveni. Weebale kwesiriwalira, weebale kuba musiru mwanattu. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli munnankyukakyuka yenna. Museveni akugambye ye Mawu kati Museveni yamutuma era oyo Museveni yabadde ayogera akugambye nti bali mu kuteesa na bino ebibiina ebirala. Waliwo ne gwe baatulimba mbu ye ali mukomera. Mwali mukomera. Bino ebintu binyuma. Ne tubagambanga nti mu Uganda temwali opposition nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannajja era bangi ne muwakana. Njagala okitegeere nti biri ebibiina ebirala byonna bikugambye
nti bagenda kuyimirira ne Museveni bateme entotto ngeri ki gye bagenda okukyusaamu obuyinza nga bateesezza naani ne Museveni nga NUP teriimu. Naye wuliriza kano, bonna ng'obagasse tebaweza wadde kwota ya NUP ku buwagizi bw'eyina mu ggwanga Uganda. Kitegeeza ki? Nti bo tebakyasobola wadde okusalirawo eggwanga kubanga ensi teri ku saidi yaabwe ne bannansi. Ate ng'obuyinza bwa bannansi okwesalirawo ani agenda okukola ki? Ani agenda okukulembera? Era Mao yennyini akugambye nti akalulu si ke kagenda okusalawo transition. Transition bo bagenda gyesalirawo nga bateesanga bo. Ompulira ke kali ke twayongera mu kalulu ne tukugamba nti protest ki vote. Uliriza Mao n'amala n'agamba nti bino ebyamagaali ebyo tebijja kukola. Lwaki akugamba nti tebijja kukola? Kubanga bo bikuba ebyamagaali bikuba bo. Kati osuubidde nti ajja kugamba nti birina impact gye bijja okukola. Gwezimba eggaali nga Munnayuganda. Owulira obuulire Munnayuganda munno nti akalulu kokka tekamala. Tugenda yimirira ku kkubo tubanje obuwanguzi bwaffe. Owulira tukireyiminga eggwanga lyaffe. Tugenda yimirira ku kkubo. Mpuliriza bigwera ku kkubo tebikoma ku kalulu tebakulimba bakkiriza bakankana bye babye byonna balaba bigenda balaba tugenda bibasuuza byonna balaba tebalina chansi yonna yakukola ki? Tebalina chansi yonna yakukola ki? Ngeri gye basobola simattukamu kye bayita protest vote baga tugenda kikola tutya. Mao yennyini era amaze n'agamba nti no twesangeyo mu protest vote. Ebyo bigambo byange tujja kudda mu party 2 n'omukulu Nobati Mawube ngenda mubaddiza mu video eddako mutegeere. So mu mbeera eno kati abasajja batuuza ya lukugunyu, batuula ekyemmanga ne batuula n'ekyengulu, batuula emisana ne batuula n'ekiro. Jjukira nti bano amagye kakati mu buli kimu gaakijjula dda era n'akalulu ketugendamu aka 2026 okusinziira ku Nobati Mao ono agambye akalulu akagenda okubeerawo. Wuliriza aka 2026 ffe twogera nti protest vote kalonde kakuume, bw'omala okakuuma kalinde bakalangirire, bwe bamala okukalangirira nga bakubbye protest etandikirawo. Kati wuliriza Nobati Mao agambye tutuula eyo mu bisenge byaffe mmwe gye mutabeera era toyinza kutulaba ku TV. Wuliriza tojja kutuwulira ku radio oba togenda kutulaba ku social media. Togenda kutulaba awantu na wamu wabula tutuula mu bisenge munda nga Museveni atudde wali, nga nze ndi wali, nga Bampuuga bali wali, UPC bali wali, PFF bali wali, n'abalala ba FDC n'ebibiina ebirala. Wabula ono akakasizza n'agamba nti bannaffe bali aba NUP tebabeera naffe era bo baatwewaggulako. Tetuyinza kulwana kulaba nga tubakwasa obuyinza kubanga obuyinza si bwa buli omu. Obuyinza si bwa buli omu. Bigambo bya minisita wa Mwami Museveni agamba mbwamuvuganya era ye Nobati Mao, minisita wa Ssemateeka n'essiga eddamuzi. Kakati nowulira ebigambo ono ategeezezza nti batuula entuula ez'enjawulo ne bateesa ku kuwaayo obuyinza nga bagamba Museveni avuwa ddaani. Saagala weerabire bano bakoze ebintu bingi. Bakoze batya okubikuuma? Ekyokubiri bakoze batya okweremeza mu buyinza nga ne bwe babeera bataddewo omuntu omulala akola ng'ekifaananyi naye nga bo be bali emabega okutwala Uganda mu maaso era ng'oyo aliwo nga pulezidenti ng'azinira ku ntoli zaabwe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nakutegeeza bataddemu abantu ab'enjawulo, abasajja n'abakazi ku mitendera gyonna egya buli kkala okulaba nga batubega n'okumanya ki kye tuzzaako. Kyovula buli mwana akwatibwa bamubuuza ssente Robert Kyagulanyi Ssentamu eziddukanya ekibiina azijjawa? Ye abaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu azzaako ki? Bangi bawambiddwa, bangi bali mabega wa mitayimbwa, bangi batulugunyiziddwa. Ekibuuzo ekikulu, Kyagulanyi Ssentamu akolagana na baani? Kyagulanyi Ssentamu azzaako ki? Kyagulanyi Ssentamu essente azijjawa? Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza omubaka Honorable Derrick Nyeko yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti ye ebyokwesimbawo abivuddemu era ebigambo yabiwandiika nga bingi era bw'atyo n'ekifaananyi kya pulezidenti kyali alina ku profile ze ku mikutu gye gyonna egya social media handles
yakijjako nassaako ekike ono nalaga nti ye ne NUP akitadde. Teyayogera bigambo bingi bisukka awo wabula yalaga nti akitadde. Wabula gye buvuddeko ono yakomyewo. Lwaki yakomyewo? Kati ebyama bifulumye. Lwaki yazze? Katuve wa Nobert Mao ebigambo bye ate nkutwaleyo. In Uganda there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block, and it is the biggest block. You will have President Museveni, you will have Nobert Mao, you will have Mpuga seated there, you will have Nandala Mafabi, you will have Jimmy Akena, probably will have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa, you will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a galley. There will be no galley. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Muganda wange akyatambula naffe nkwebaza nnyo. Omukulu Kakeeto webale gy'otuusako engalo. Sister Marie nawe nkwagala nnyo. Era ne maama wange nawe sikwerabirangako. Ebigambo bino bikulu nnyo mmwe mutuwa amaanyi naddala mu abali eyo abatambula naffe. Abaana bali mu Bulaaya mwenna abakoze ekigambo ekiyitibwa protest ne muvaayo ne mwekalakaasa ne mulaga obutali bumativu era nga bano babadde baduumiddwa Sister Marie. Marie kakati nno mwebale nnyo mwebalire ddala ab'eggwanga erya Canada omulimu mwagukoze. Switzerland mwebale nnyo. Ggwanga lya America mwebale nnyo okuprotestinga kubanga kino kye mukola kyamaanyi nnyo kiraga ekifaananyi ekituufu ekiri mu ggwanga Uganda. Kati nga bino byonna bigenda mu maaso Abedi Bwanika Omugalatiya ono ngali wa NUP n'agivaamu nga bw'omulaba bw'atudde awo ku mukolo ogwo yakiguddeko. Omusajja yamugiddeyo ebiso. Omusajja ono gw'olaba ayimiridde wano yakontestinga mu kifo ky'omusajja ono amanyiddwa nga Abedi Bwanika owakimanya kabonera. Jjukira nti ono ensimbi nga bwe nakutegeeza endagaano eri yabatulula mu kifuba bwe batogenda okakkana nga basazeewo okwagala okulwana NUP bagisule ku ttaka naye olw'amagezi amangi aga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bano yabalabuukirira misana era ogenda okakkana ng'enteekateeka ezo zigudde butaka nga zibalemesezza era nga n'ekibiina mu kuswala okungi n'okwekaza nga bakifulumye bakozewo ekyabwe kye baba bakolera ekya DF. Kakati nno wano omukulu ono yabadde ku mukolo ogumu n'asisinkana mu National Unity Platform oba mu NUP. Era ono obuteerya ntama yawadde obubaka ng'ategeeza abantu n'agamba nze nva magere nva wa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bonna abali wano abatakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo antumye mbagambe kye mukola kya bwereere. Abaalya mu kibiina olukwe wuliriza nnyo wano, abaalya mu kibiina olukwe, abaalya mu bannayuganda olukwe, ababba ssente z'omusolo tetubeesemberezanga. Omulaba Abedi Bwanika gwe babaddeko n'akutamya omutwe teyanyeze. Ebigambo by'omusajja ono mu bujjuvu bye bino.
olwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Basabo ne bannyabo ndyabategeeza era mpadde obubaka nga ngenda bukubuulya ssebo namwe wenna ab'ekitundu wano. Aŋŋambye tubwotuukayo ekisoso ku mukolo banatusomawo obubaka buno nga bwaliwo ku matikkira ga Ssaabasajja Ekibuli nga omulangira ow'embuga Kasimu yagamba nti tuuse ebiseera ekyogenda mu byokulonda. N'agamba mwegendereze nnyo abantu abali ebigambo byabwe, mwegendereze nnyo abantu abakyukakyuka olw'obuntu obutonotono, mwegendereze nnyo abantu abawuddiisa abantu. N'agamba nzije mbakole ki? Mbategeeze mwe bannakisoso nti mwebeereremu, mwegendereza abantu abo abategedde mutegedde ate beemanyi engato bwetuuka ajambale. Bukomi obadde obubaka bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mumukubire mu ngalo bannaaye. Basabo ne bannyabo, olwaleero nfunye ebintu bibiri. Ekisooka ndi musanyufu okusanyukirako baganda baffe okutuuka mu bufungu nnyo. Nze ekyampaliriza okujja mu byobufuzi be bantu betuwa ebitiibwa nga bakyukakyuka, kubanga kiki ekyansikiriza okujja mu byobufuzi. Ndi musuubuzi, omusuubuzi asobodde okubaako kye neekolera. Eba mmotoka nziina, simala kulinda kufunda nsi yangula mmotoka Land Cruiser era ng'enjiina Range Rover njiina. So nzize kuweereza service, kuyamba abantu, kukyusakyusa abantu bamukimanya kabonero. Nga maliriza ssebo MC. Kale kakati nga bw'otegedde ffe twasalawo okulumba nalo bw'olunaku olukya ku nsi kuno bwe tuba nga tukyalina omukka, bwe tuba nga tukyalina obusobozi, ebigambo tujja byogera. Nkutegeezezza omubaka amayiddwa nga Honorable Derrick Nyeko, ono nga yakiikira abantu b'e Makindye East. Kaakati nno ono gye buvuddeko yavaayo n'alangirira nga bwe yali asuddewo ttawero, nga bwe yali akakasizza ensi nti ekibiina ekya NUP yali amaze okubeera ng'akivaamu, ng'akikubye amabega, ng'akikubye enkoona. Era ono teyalangirira kiddako, wabula bino byonna okugenda maaso n'okubeera nga tunoonyereza, twalengera nti abantu bonna abatambulanga naye abasinga obungi ku bwa kansala mu kitundu ekyo, abasajja baba matiketi, abasajja baba makaadi. Bwe baba makaadi, omusajja onawulira nga anyogoze era mbu yatuula wansi ne yeebuuza bakansalazi bonna abadde banzikiririzaamu tebaweereddwa kaadi ya NUP. Kaakati nze wano mba nkolawo ki? Wano oba wafiira muloge? Bw'atyo n'alangirira era n'asulawo ttawero n'agamba nti ebyobufuzi abikomezzaawo, kalowooze ekiddako. Wabula NUP bagezaako okutuukirira omusajja ono nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amusindikira delegation ey'abantu aba bamanyi beyeekakasa abali basobola okubeera nga bajja omusajja ono bujjamu ebigambo lwaki yali asuddewo ekibiina ekya NUP era kiki yali azzaako. Jjukira nti Pulezidenti yali agenda mu ggwanga lya Bungereza, yali taliiwo. Wabula abantu bonna abamusindikirwa, omusajja ono miitingi z'abantu bano ne appointment ze baamusaba yastandinga down n'agaana okumiitinga omuntu n'omu. Wabula oluvannyuma twafuna amawulire nti ono yali mu njogerezeganya n'ekibiina ekya NUP gye tutamanya byakkirawa era bayogera kuki. Kakati nobwadde buli awo tebuli busa, omusajja ng'akomyewo ku kitebe ng'azze okubeera ng'alaga nti aveetingibwa okwesimba okubaka obwa paaliyamenti. Ensi ne yeebuuza nga bamaze okubeera nga batuuza Honorable Mulyannyama, Meeya Ali abadde Meeya wa Makindye, kakati ono ng'amaze n'okufuna ennyumba ng'ejjuzzwamu furniture wali eri Makindye East, ng'amaze okakasa nti naye azze contestinga ku Makindye East. Kakati ate Nyeko n'alaga nti akomawo. Ne twebuuza bino byonna byavudde mu bakulu baamugambye nti ddayo osabe kaadi bajja kugikuwa kubanga wabaddewo enjogerezeganya. Ye abaffe ebyamwogerako nti yali agendagenda mu PLU nga kye kyamujja mu NUP, kaakati byali bituufu ng'akomyewo okuzoganya na kukyankalanya bamumme kaadi atandikira. Ojjukira nti ono yayogera ebigambo ebimu ebyali bitiisaamuko ebikankana, naga nti waaliwo obutali bwenkanya mu kugaba kaadi mbu ez'abantu bali era mbu ye kye kyamujja mu lwokaano. Kaakati obanga waliwo obutali bwenkanya era nga n'akakiiko k'ebyokulonda tekakyusiddwa, lwaki yakomyewo
ate ng'ono yalalaga nti waaliwo bwenkanya. Ebibuuzo ne bifuuka nga bingi, kyokka ng'ate ono talina bwera ng'akola ki? Agalirwa ebweru. Abalala bagamba yabadde akomyewo kusoomooza ba NUP ku kitebe bamukube wabeerewo ensasagge. Byonna bibuuzo ensi ebyebuuza. Lwaki yagenda? Ebizibu ebyamutwala okumujja mu Nuupu kaakati yakomyewo nga biweddewo. Abaffe awaliwo yali amubalidde n'amugamba naye oluvannyuma ombalidde kikyamu kati kanzireyo. Ye abaffe omusajja ali nganda mulya nnyama Meya Makindye kakati babanga amaze okupangisa ennyumba n'ateekamu ne furniture na buli kimu. Omugambo otya nga abakulu be bamugamba nti genda eri tujja kuwa kaadi ate n'omugamba sikyagikuwadde. Kulabusizaako wenna Munnayuganda andaba. Nze Julius Katongole mu Miransanafu. Nze kwogera ku nsonga ya Honorable Nyeko Derrick. Nali nagimma amazzi naye nga ngigoberera. Honorable Nyeko Derrick yavaayo n'agamba eggwanga nga bw'avudde mu race y'obubaka bwa Parliament owa Makindye East. N'awandiika bye yawandiika ku social media. Yeebuuziza ku balonzi, ku bakulembeze baffe bakama baffe abatwala mu kibiina, wabula twabiraba bulabi. Honorable Nyeko yaani? Nyeko Derrick yali kansala e Makindye, yali ku kaadi ya NRM n'akyuka n'ajja mu People Power. N'abeera member wa Parliament yazimbibwa Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kuba Nyeko munnange maanyi ga President Kyagulanyi NUP ge gaamutwala mu Parliament ne be yawangula ba Ibrahim Kasozi baani abalala. Nyeko kino ekintu kirimu ebibuuzo bingi era tetwagala tukitwale siraitiri. Nsonga ki gy'owa eyakusuulisaawo ekifo? Era ensonga eyo gwe wennyini ekutanudde n'ogamba nkomyewo mu reesi. Munnayuganda asobola okwebuuza nanga Nyeko Derrick ayina abamuli emabega. Omu ku bantu abali close bwe namubuuza n'agamba basudde abantu bange ne ngamba alimba. Bantu ki? Nyeko yajja kuba MP nga talina bakansala, talina baki, wabula ekibiina kye kyamuwa amaanyi n'afuuka kyali. Kati Nyeko Derrick okukomawo mu race ayina by'alina okuddamu, kubanga ffe bannayuganda struggle tetuzannya buzanyi, tetuli mu katemba tinja kujja nvuddemu lwaki okomyewo? Onoonya manduso bagambe vaayo nawe ofune woonyiigira neddala Nyeko era ne bukyanga tebakuwadde kaadi gwe yeekuba gye nova n'okutegeeza ensi neka abantu abamu ne bakucelebrate nga omusajja akoze ekyabusajja bukulu out of the blue. Tonyonyodde bantu lwaki okomyewo n'ogamba nzize. Talina nsobi gy'akoze kudda naye question mark ebeerawo nganza omusajja eyasoma psychology ku basajja ba Carl Peters nengamba Nyeko mumwetegereze. We are not jokers. Ekyo nakiyigira ku musajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe kwetegereza anyonyole eggwanga ne munnange era kubanga ensonga enkulu eri kukujjako nakyemalira mu 7 bwe batakuwa kaadi Honorable Nyeko Derrick demabegawo gwe baba bawadde otambuze struggle, otambuze revolution. Oba ntegerekese bulungi. Mwami Museveni ayogera yeggwanga ng'ategeeza ensi nti His Excellency Bob Wine amuyise Honorable Bob Wine webale kuba nti omwaddemu katiibwa n'agamba nti ng'amusindikira message era ng'agisindikira bannayuganda nti endowooza y'abannayuganda balowooza nti Honorable Bob Wine is untouchable, takwatwako. Singa poliisi egezaako kumukwata oba jati oba ame oba bano
balumira mwoyo kati abagenda babudakitinga abantu kisinga egezaako kumukwata there will be riots in the country. Naga nti ekyo kikyamu singa wanaabawo weetaagisa okumukwata bajja kumukwata. Kino kiddiridde obubaka mutabani we bwadde yakafulumya ng'abusindikira eggwanga ng'abutegeeza ensi. Yasooka n'agamba nti yeetaaga ensingo ya Bobi Wine. Ekyo ne tukiteeka ku bbali era tubadde tukyakigira kitu kya evaluatinga yali ategeeza ki. Kakati n'asindika obubaka obulala nga buga nti agenda kukwata gundi Sekakiti amuwadde warning esembayo n'amugamba nti koddamu okwogera ekigambo kyonna ekikwata ku politics owedde. Kakati akantwala omukisa guno okutegeeza mwami Museveni nti threats z'okanze nazo bannayuganda nakugamba nti Bobi Wine olwaleero ayogerwako oyinza okumutunuulira ng'omuntu naye Bobi Wine ly'eddoboozi ly'abannayuganda ffenna. Tokigeza sigamba nti nali njagala gundi akwatibwe Kizza Besigye naye tokigeza kiwakola gundi Kizza Besigye nti oyagala okigezesa ku Bobi Wine. Wakikolako ku lw'Ekayunga n'omanyiira Kabaka ndowooza ekyaliwo wakiraba n'okigezesa omulundi ogwokubiri mu Arua Luwalyoso omwagalo waffe Bobi Wine. Ebyaliwo saagala kubikuddiramu kati tubadde tuteekateeka nga tugenda mu protest vote. Mbadde nkusaba enjogera egamba nti yamba poliisi ekuyambe tukuyambe tutuuke mu kalulu tulabe bwe kagenda okutambula. If not bannayuganda mwenna mbakubira omulanga amanya n'eddoboozi mpitibwa Nasamugerwa mbakubira omulanga ow'akasaale kakwate ow'ejjinja likwate ow'enkonyogo gikwate. This time situgenda kutekinga any nonsense. We have had enough of you guys, the Bushmen. We have had enough of you. Mutujoze ekimala. Sijja kwogera ku malwaliro gavunze, sijja kwogera ku masomero gavunze, sijja kwogera ku economy, sijja kwogera ku mabanja ge mututaddemu, sijja kwogera ku human rights abuses mututusizaako nga bannayuganda, especially abaganda ate abasiraamu ne bannayuganda bonna okutwalira owamu. Museveni tonyiga pesa kyamu era omulanga bannayuganda mwenna buli omu yeetegeke kino sikiina gwe kikwatako, sikiina gwe kijja kuleka mabega. Museveni totukema. So bibyange please tuyambe naye weyambe tutuuke mu protest vote. Ate singa Museveni kamutanda n'akikola gye tusookera buli omu nabagamba nti buli omu waali wekitandikira timulindayo commandant ate gundi yaduumidde. Nasamugerwa nduumidde emirundi egiwera era nakati nduumira. Buli omu waali wekitandikira abali eruzira ngamba ababeerayo sigamba bali mukomera mwe mugende kukomera bamutandikira mutabasibe bonna bajje batujoyininge ebyabadde mu Nepal. Allah tuyambe kiddeko Uganda. Museveni tukutwale ne family yo tugambe nti tubawonye ebinaabaawo during the process Allah yasinga okumanya oba nange nasa nalugenderamu oba omula ani analugenderamu naye tununule eggwanga lyaffe. Bannange byemeseji yange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu yeetegeke
eno message mugitambuze mu ggwanga lyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina ka video kenda bakatambula ku mitimbagano nga Museveni yeegayirira bannayuganda nti mumuyambe bambi mumulonde guno omulundi gwokka gwe gusembayo 223 tagenda kuddamu kulabika ku ballot paper mbu akomye okwesimbawo. Nyumirwa nnyo bwe mmala okwogera ensonga ate ne wabaawo obujulizi obujja ne bulumiriza ensonga gye nayogedde. Mabega kawo nabagamba bannayuganda guno gwe mukisa gwokka gwe tulina okwerondera omukulembeze ayitibwa president w'eggwanga ffe gwe twagala ng'abannayuganda. Ne mbagamba singa tukola ensobi bepaba ne tukkiriza Museveni okuddamu okwewaŋŋamya mu ntebe y'eggwanga lyaffe, tetugenda kuddamu kulonda mukulembeze yenna gwe bayita president mu Uganda. Bw'amala otula ku ntebe bw'ati etteeka lyagenda okusooka okukyusa kujjawo bantu kulonda president babeere nga bamemba ba parliament bokka be balonda president. Kati bwagamba nti sijja kudda ezimu ku nteekateeka zaagala okumaliriza zeezo, kubanga ye yennyini alaba takyasobola. Abantu bamukyawa tebakyamwagala. Kati ate mutabani we ye ate bamukyawa nnyo wadde nga tabangako na president, takulemberangako bantu ne bamukyawa nnyo nga tanabana kujja bakulembera. Kati Museveni alabira ddala nti okulonda nga kusigaddewo nga bakyalonda nga tukyerondera president gwe twagala, ogwo omuzingiriti gwe ne bwe gujja teriyinza guwa kalulu. Kati ayagala kumukolera kubo nti ye bw'aba avuddeko wali jasi ffe tulonda bulonzi babemba ba parliament bonga batula mu parliament nga bakwata muzingiriti gwe nga bagutule wali mu ye president. Ekyo kyafiiririra kyalwanirira okuba nti kituukirira. Alabira ddala nga singa awummula singa ava ku bukulembeze ng'ekyo takikoze, alabira ddala nga talina kyajja kuba akoledde mutabani we. Life ya mutabani we egenda kukoma ku ye, tesobola kusukkawo okweyongerayo. Life ya famire ye ne mikwano gye ne babbi banne bannabbanje, simanyi bano bamongo, simanyi baani batayebwa abatwala tugende, bonna life yabwe egenda kukomaawo. Kati okusigala nga bakyagenda maaso n'okubba eggwanga alina okuleka nga ekyo alina okulwana okulaba nti kikyuka ekyokweronda aba president. Kati kiri gye muli bannayuganda bwe musazeewo nti mwagala Museveni addemu abeere president akyuse ebyo byonna biggweewo nga mmwe kye mwagala mumulonde.